Ekibuuzo ku ssuula ey'okusatu egamba nti ntambaazi kiyita waggulu amegula ku ntanda ye. Ntambaazi kiyita waggulu amegula ku ntanda ye. Ye ssuula ey'okusatu. Abantu abamu omukisa bagunaaba mu kyogero, naye kiyita gwe ogugwe yali yayonka muyonke mu bbeere, kubanga omwana omulenzi olwava mu ssomero ati nga n'ebibuuzo tebinnadda, omulimu yagusanga gumulindiridde nga gy'obeera nti baagumutegekera butegekeze. Ate tegwali mutono nno, gwali gwa bw'ofiisi boyi Bulamba. Yali nga waakwera ofiisi okusiimuula amadirisa n'entebe wamu n'okuba matalisi. Mwana wange nno omwana mulenzi ono yakola omulimu guno nadda ne mukati ne yeewogoma. Ye yasookanga ku mulimu era bakama be olwalinga okutuuka n'owulira bwe bamuyita wano na wali, ate nga olw'okuba yali mugagga w'amannya buli omu nga lyayagala lyamuyita. Ono yamuyitanga okyomu, oli ntambaazi, omundi nawolovu. Leero nga bw'oba tomanyi ogamba nti bayita bantu banjawulo. Yali yakakolera mu kifo kino emyezi 2 ebyava mu bibuuzo ne bidda. Okuva ku bbaluwa ezaali zivudde mu ssomero ezimwogerako ng'asaba omulimu lwezamwogerako ebirungi ebyereere, buli muntu yamulowooza nti yali ayise bulungi era musajja wattu mu butuufu yafuba, kubanga obutafaanana Ssentomero gwe baatuulanga naye ku mmeeza emu mu siniya ey'okuna, nga ebirala byonna 8 bimumezze kya bugazi n'enkoona n'enywa, wabula ng'ekigo ekimu bwe kitalobera baana kuyimba. Ntambaazi yava ku kuyimba n'akooka bukoosi nga banne bonna abategeeza ng'omusomo gwa siniya bwe yali agulinnye ku nfeete. Okumanya nga mwana mulenzi yasanyuka, yalya n'enkoko ye ya Nakizaalizi gye yalese eggi yali yakasuula. Bwe yamala okwekulisa atyo, enkeera yabukeereza nkokola yogayoga ku ssomero. Eyo nno gye yasanga omusigire w'omukulu w'essomero eyamukulisa okumalako essomero, kyokka nno nga bw'amutunula mu mutwe. Oluvannyuma omulenzi yasaba ebbaluwa eraganga bwe yayita. Omukulu kwe kukamutema nti yadde amabaluwa weegali naye tegaliiko sitampu, nti era omukulu yennyini ye yali atereka sitampu eyo. Okyomu yeddiramu kimu nti ssebo gwe mpa buwi ekyo ekiriwo, enkya ngenda kusaba mulimu era waakiri banaalaba obulabi ku mukono gwo. Naye nga kikkirizibwa bbaluwa ogenda nga teriiko sitampu kiro kitwala omunaku. Weewaawo abakulu baalugera nti omusigira amala bitono, naye mbu nga tamanyi kukozesa buyinza bwe, noono teyeekunya ng'akwanga Yusufu akyomu ntambaazi oyo nawolovu waakako bbaluwa, wabula nga munda bwe yeebuuza nti leero nno gino emyenda emyereere ne bwe kwandibadde sitampu eno ebbaluwa egasa ki? Ye musigire w'omukulu w'essomero. Kale kiyita olwagikwatako engalo bw'ati yadduka zambwa ekiwummuloka, wuuyo akutte sitampu eri gye yabba mu ofiisi agikubye ku bbaluwa ye. Yeesirikidde. Kati eggulu eryo omulenzi omu ku mikwano gye bwe baasomanga ku siniya ye ey'okuna bwe baayitanga aligaweesa, yajja okumukyalira. Bwe baamala okubuuzaganya wamu n'okukulisaganya omusomo, aligaweesa ne yeesiimisa munne nti munnange gwe weesiimye watandika dde okukola, ate wuuyo enkyanze mbadde ngenda mu bamagadi kwegatta ku kampuni naye sirina bbaluwa ya ku ssomero, ate mpulira nti n'omukulu w'essomero taliiyo. Ko kiyita nti omukulu bw'aba taliiyo ofiisi yo gyeri, ate yeevaawo ye bamagadi b'ogamba babeerawa? Ko omulenzi babeera eyo mu ttawuni ku luguudo oluyitibwa St. James, naye abantu bagamba nti balungi, wabula ky'ogambye kituufu, enkya nzija kukeera ku ssomero. Era kye yakola, omubeezi w'omukulu yasanyuka nnyo okumulaba era n'amukulisa nnyo omusomo, ate era nga kyali kisaanira kubanga yali ayise bulungi nga n'ebibuuzo ebimu ng'abifunyemu enkizo nnene nnyo. Era omusomesa omubeezi w'omukulu w'essomero yamuwa amagezi nti gwe teweetaaga na bbaluwa mangu mangu gano, anti ojja kugenda ku aya
ate ekibi n'ebbaluwa tekuli na sitampu. K'omulenzi ssebo taata yandalikirawo nti sigenda kweyongerayo kubanga talina ssente ate waliwo omulimu gwenjagala okusaba leero. Omusomesa yasalirwa nnyo kyokka omulenzi n'amala gamuwa ebbaluwa ye wadde teyaliiko sitampu. Ono omusomesa yali mutendeko ono otya abaana ebbaluwa okutali sitampu kiro kitwala omunaku. Omulenzi naye olwakwata ku bbaluwa teyatuula okukkakana nga yatuuse dda mu bamagadi yeeyanjulanga bw'ayagala omulimu. Nakigudde omuwala eyali atudde ku tteepu awo yatandika okwewuunya nti bannanga ebigambo bikira eŋŋoma okulawa. Abantu ani yebatemezzaako nti wano waliwo ekifo? Ono si waakubiri? Ssebo leeta ku bbaluwa y'essomero tulabe. Omulenzi yajjayo ebbaluwa. Omuwala olwagitunulako ne yeewuunya nti maama Katonda be yawa obwongo bwesiimye nga wayita bulungi bulala. Ye owandiise ebbaluwa esaba? K'omulenzi nti mbadde sinnaba nnyabo. Omuwala yalabika ng'omulenzi ono amwagalizza nnyo omulimu guno kyava amugamba nti olwo maneja anaakuweeraawo nga tosabye ate nakino ekirenze ekiva wano kikusinze kyo kizze n'ebbaluwa esaba. K'omulenzi nti kirenze kinnyabo. Omuwala ng'eno bw'abikkula fayiro ng'alinga anoonyaamu olupapula oba ebbaluwa kyava agamba nti kino ekirenze kifaaji kiri awo kifaaji kityo kizze wano kiri awo kityo kiri matankane. Olwo nno kye yali anoonya yali akigguseeko olwali lupapula. Munnange ng'alukwanga kana akalenzi nti olupapula luulwo wandiika ebbaluwa. Yabuulira nfuuzi kwennyamira era mu ddakiika waayi aligaweesa yali yamaze dda okuwandiika ebbaluwa esaba omulimu ate nno nga agiwandiise mu kakono akalungi ennyo. Njagala nnyo abantu abawandiika obulungi. Omuwala ebbaluwa ng'agitwala wa maneja wamu n'ebbaluwa eva ku ssomero. Maneja olwagitunulako n'atemya ku munne naye yali awo ng'akyatunulira mu bbaluwa eyo eyasoose okusaba eya kino kimatankane. Kino kyapuuli. Munnange maneja n'agamba munne nti buno obubbi bw'ennaku zino simanyi na gye bugenda kututeeka, simanyi na gye bunaatukomya. Kale olaba ono omwana yeewadde obubonero buno bwonna ne ku bbaluwa y'essomero tekuli na sitampu. Ffe alowooza tuli basiru. Munne kyava amugamba nti kugina emirimu gyaffe ekintu kye tusinga okwetaaga bwesigwa so si magezi gayita bibuuzo gokka. Era ssebo oyo omulenzi eyeewadde makisi ennungi zityo wano talinaawo kifo nga si mwesigwa atyo tetumuwa. Bannayewulira. Maneja yakkiriziganya ne mukulu munne nga bw'anogaanya nti ate mwana wattu abantu abeepanka batyo mbu bayise nnyo tebatera kunywerera ku mirimu. Okukkakana ng'aligaweesa omulimu gumusubye bambi era nga guweereddwa kino gwaweebwa kino kimatankane kiri kifaaji. Kati kino Kiyusufu akyomwapuuli Ntambaazi Nawolovu kiyita waggulu yali muyizi tasubwa era singa yali mu nsi y'abasibanswa bandigambye nti yalina mukokota. Ate ekikulu ekyali ku ye nga tattanca n'alinza ggulo. Naye njagala mungeraageranyize embeera z'abaana bano ababiri. Kino kifaaji kino nakali akalenzi nga ono apuuli ssebo tattanca n'alinza ggulo era luli munne lwamutegeeza ku mulimu gw'abamagadi. Munne kyazira kuvaawo ye ng'awandiika bbaluwa esaba era enkeera ng'agitwalirawo era bw'atyo n'omulimu n'agufuna. Omulimu ogwamuweebwa gwali gwakulabirira masitoowa era nga gwali kino nno kigambo masitoowa, mabaasi, maloole, maofiisi. Banaye mu Luganda olwaffe wano tetukirina, tetugamba nti masitoowa kigambo kya Lungereza ate n'okikookerako mbu masitoowa. Tetugamba nti ziroole, tugamba nti roole, zi ofiisi. Olwo si Luganda tetululina. Gamba nti gwali gwakulabirira sitoowa so si masitoowa. Ate bw'oba ekiwandiise oba okiteeke mu bukomera kuba si kyaffe. Munnange kulabirira mu sitoowa era nga gwali mulimu gwa buvunaanyizibwa nnyo kubanga nga yalabirira sitoowa n'ebyagibeerangamu. Mwana mpapula zino zi kaboni, buno bokalaamu, bino bitabo
ate era mwanange nga n'okubigula yabigula. Yafuna obumanyi n'obumanyirivu bungi nnyo mu mulimu guno. Abatunzi b'empapula mu ttaawuni bonna batandika okumumanya, ate yaganja nnyo n'akamala n'adda ne mukati ne yeewogoma, so nga ate yasaanira kubanga ye olwatuukanga we batunda empapula oba ekintu ekirala kyonna kyajjiridde ng'alangirira eri nti ssebo nze seekookoota yogera nze ondekeraana ku 10. Abantu basooka ne batamutegeera bulungi naye bagenda bamuyiga mpolampola okutuusa lwonna lwe baamanya nti bwe baba balamula emiwendo ye baali bakumuteerangamu ssente ezize ku bubwe eziwerera ddala siringi 4 ku buli 10 ku ezo ze bandisabye. Enkola eno yagaggawaza nnyo omukulu wakyo omwono. Yasooka kugejja lubuto ne lwenkana ekisero, era abantu abamu ne bamuyita lubuto kisero, abalala lubuto ttogero, anti naawe wamanyi bwe bakwebaza olooza luba teruweze. Ku lubuto kwekwadde ettama. Mukama wange omwana mulenzi yagejja ettama. Nga bw'omulabako olowooza nti abatiseemu mpafu, ate n'alyoka anyirira ekyenyi ekyamasega nga gy'obeera nti bakisiizeeko vaasiriina. Okumanya nga mwana mulenzi yagejje n'ennyindo yagaziwa kubanga yatandika okussiza omukka okumu. Leero nno nga bw'atambulako n'olaba bwawejjawejja yitakola dduyiro. Poola bwawejjawejja ng'akaweewo. Mu kiseera kitono yagula n'emmotoka kapyata yennyini. Yali nkola ya odoogi nga mpanvu eva kuno ne gye nnava. Yalina amataala baabanga gatemyanga muntu. Eŋŋombe yaayo nga bwe bagifuuwa ab'emitala be bawulira ago tegaali maalo, anti ng'ennyanyagiranga mulere. Bwana Yusufu nakyomu yagendanga n'agivuga n'eseeyeya buseeyeya nga n'okuvuuma tevuumyeko, era olw'obutavuuma eŋŋombe abantu ye yabajjanga mu kkubo. Kati mu kiseera kye kimu omumpembe yafuna omufumbi w'ettooke. Mbu ng'akooye okugwanga mu masiga yamuwasa ampeta, era baagattibwa mu ekereziya ssebo. Maama Neri yalimbaga, abaagirabako nakati bakyaginyumya. Mbu kye baalaba ku mbaga eyo baakiraba ku y'amajanja yokka. Mbu omugole omusajja ye yavuga mukyala we nga bava ku kkanisa. Ate mbu buli omu ku mperekeze omusanvu nayo ne yeevuga mu benzi. Sajja nga kyali kigagga kino. Ebyokulya abagenyi abayite n'abatali bayite baalya ne basindisa bigere n'okwetikka ne beetikka. Ogwo nno omwenge baanaaba munaabi. Abagoma baakubira ddala okuva ku Lwokuna okutuusiza ddala Sande ekiro. Okumanya nga mwana mulenzi yakola embaga ne bakama be yabaleka banyenyamidwe ng'embuzi etenda enkuba. Abagoma omugole baamusanyusa okukamala kubanga omugoma yennyini yagendanga n'akuba eŋŋoma ne yeekomba n'akanula amaaso n'awunzika omutwe, olwo nno n'alalama gwe wamma ne gubula asala. Omudingidi nno nga kumalako n'ebyewungula kubanga yagendanga n'akindikira ekkanzu ye ey'akazirungi kumpi katemambidde, n'alyoka asuulako ekkooti kagongolo ng'ekirako ebiraka ebyeru ku nkokola, n'ateekako endabada emmyufu n'engatto ku mutwe, n'ateekako enkoofiira ey'omujunga. Awo n'akwata endingidi ye n'agaaga. Naawe n'olaba ejjano bwe yatandikanga okulya mu ndago. Mukwano gwange nga naawe ekinyeganyege tekirema kukukwata. Bwe yalinga ayimba emisuwa n'ebikya ne bimwereega mu bulago, n'ateekamu ebisoko ate n'ayimbisa eggono. Leero ne gubula asala. Yayimbanga ebigambo atontoma bitontome. Yasooka kuwaana maaso ga mugole omusajja. Neyagalira munnange amaaso ga mulengejja. Awo ate n'alyoka awaana omugole omukazi awatalina kussa mukka nti aleese mulungi aleese mata. N'ennyimba z'endingidde olowooza nzimanyi. Aleese mulungi aleese mata gennamutamba, aleese muwanvu aleese nderendete, aleese mutiini buli erimu ekyayi, mulaba amaaso mbira nviira bulange, mulaba ensingo biseera kabiri kaliiri, mulaba ennyindo ndaalo mata gannamutamba,
alina amannyo galinga masanga, alina enviiri ziringa eggobetto. Bannanga ab'olugave babeera balungi, maama babeera bamyufu, ekibanjagaza bayinga bugonvu. Yayinga bugonvu ddala, wattu bayinga buyonjo. Bwe bityo bwe yatuuka awo Abadongo bonna ne basaanuuka ng'enjuki enkubemu ejjinja ne basaakaanya nnyo ebivuga bati basaanuuka ne basaakaanya ebivuga. Abadongo bennyini, abadingidi, abalera, abagoma, abasaasira, era n'amenya kinaleka ki oba bonna baali bazzukulu ba Ndugwa, nange saamanya. Naye ate abasinga okunyumisa be bazinyi, baazina emisono gyonna. Eno nga bwe beemoola, lumu baagiranga ne baba ng'abayita abagole, ate erudda ne baba nga ababalagirira okuva ku ntebe, ate bwe baavaawo ne babateeka engalo mu bulago. Leero nga gw'otunula gw'okoowa okumanya nga baazina, baagendanga amazina ne bagatinkuula. Olwo ne bazina nga bajja eri abagole, abafuuyi ne bafuuwa abo okukamala obukamazi. Omugole omusajja naye yalaba biri bityo, oye ndi gwolekera abato tegunyuma. N'ayimuka n'asowolayo ensimbi, n'afuuwa ekiwala akyali awo. Ogamba nti sente nno yazikikwasa mu ngalo? Apuuli ono omumanyi nnyo. Nedda kyanakiwala sente yazikiteeka ssebo mu kaleega. Abaali okumpi n'omugole omukazi baagamba mbu kino omugole omukazi tekyamusanyusa, ate nga mutuufu baaba. Anti bagamba nti atazza yiye kumpi nti eyange eyigga n'ekiro. Era yalaba biri bityo, n'agamba ssengawe yali amutudde ku lusegere ng'ataayidde n'ekitambaala ky'olubugo, n'akamba akaali akazigula obulungi nti awo nsenga tuve ku mmeeza, era ne balumuleete. Ssenga yakanda kumukomako nti mwana wange mugole, omulimu gw'okuloola buloozi so si kupapirira, mwedda muwala. Naye ye ng'ali ku lumu, nedda ssenga, tugende mu kisenge okuggyako ng'oliko ky'onjagaza, nze njagala kuva wano. Gwe tolaba abakazi bwe beesomye, gwe ssenga abakazi tobalaba bwe beesomedde baze. Ne ssenga munnange yalaba biri bityo, n'akkiriza n'atwala omugole mu kisenge. Wabula kyababuukako, kubanga baakanda kulinda mugole musajja nti lwanajja. Abasajja bayita emmere. Omugole omusajja nga talabikako yagaana okuva mu kidandali. Era munnange ekyo ne kiwaliriza ne ssenga okudda mu kidandali amagemage ku mwami we, kyokka era nga tamukubako kyambulubaale. Omumpembesebo bwe yali anyumiza banne, oluvannyuma yabasesa bwe yennyonnyolako mbu yali ayagala omugole amanyiirirewo nti ye tagendera mu nkwawa atyo. Ate bwe yavaawo n'abaga nti naye basajja bannange, ekyana kiwala kiri ekizinyi mwe mwakiraba mutya? Ate bwe nakibikkula akaleega bambi kyonna ne kigonda, nange n'entenguka. Ku lunaku nno olw'embaga lwakwakolera ebyo. Ate nga musajja w'abandi kyayogera kituufu, anti baalugera dda nti ekikwanguyira naawe okyanguyira, empogola weeyatikira we bagisusira. Wabula singa bwali bwa lumu, ndowooza omugole omukazi teyandifuddeyo nnyo. Naye maama Nawolovu ono kiyita waggulu, yakifuula ssebo kyatteeka butasulira ddalaka. Naye abasajja butasulira ddalaka, ate nga tewali amanyi gy'asula. Ye yagambanga nti yali agenzeeko kufuna bantu batandika nabo bizinensi, naye abalabi baagambanga mbu asula mu bamalaaya. Kati bino byonna Yusufu, Akyomu, Apuuli, Ntambaazi, Nawolovu kiyita waggulu yasobola okubikola kubanga yali avudde mu kugaggawala ng'afuuse muvundu, kubanga mukama wange mwana mulenzi yava mu kutunda ebintu by'ofiisi, leero n'agangayira. Anti naawe omumanyi asima atali wuwe, ate ng'oggyeko okutunda ebitali bibye. Omwami oyo Akyomu, Apuuli, Ntambaazi, Nawolovu kiyita waggulu, omulimu gw'Abamagadi gwamufunyisa nnyo obumanyi n'obumanyirivu mu by'okugulana n'okutunda. Ate nga bajjajja bwe baalugera nti obumanyi bukira obuzira,
kiyita yakozesa obumanyi n'akatagga anti bwe yayagalanga okubaako n'omulimu gwonna ogwetaagisa ssente wadde nga gugwe ku bubwe yagendanga mu bannabizinensi banne nga bamuwola ssente z'ayagala. Mu ngeri eyo yasobola okugulako emmotoka entono 2 ne loola emu. Yatandika kampuni eyiye ku bubwe nga yakutambuzanga abantu mu mmotoka ssebo. Yeeyongera okugaggawala era n'awasa omukyala omulala. Mwe bannaffe olufuna kasente kitegeeza kukuŋŋaanya bakaze kufuna faamu. Ssebo yawasa omukyala omulala era n'omulala okwekanga ng'ali mu 7 era omu ku bo yamuzaalira n'abalongo Waswa ne Nakato, bw'atyo Ssaalongo, Yusufu, Okyomu, Apuuli, Ntambaazi, Nawolovu, Kiyita Waggulu bwe yafuuka bifeekeera omugagga Fugge era Ssemaka Sebinaagina. Kyokka bba abalongo baabuuka bambi ne bamulekera kitiibwa kyokka. Kati ku mulimu yafuuka w'amaanyi nnyo kubanga abantu bangi nga ne maneja mwagendedde bwe baabulwanga ssente Ssaalongo ono Akyomu, Yusufu, Nawolovu wa Kakooyi ng'abawola. Era ekyo kyayongera nnyo okumuganza eri bakamaabe anti akuwa okulya munnange naawe omumanyi yakutwala omuluka. Ekiseera kyatuuka nga yayingiza n'abakozi. Kampuni yali tefuuse yiye ssebo. Okutuuka ku bitiibwa bino byonna yamala kulimirira mukozi munne bambi gwe baayitanga Kabusomba. Baye Kabusomba ono bambi y'omu ku bantu abaali batandikidde ddala okukola nga kampuni eno eggulawo era kati nga yali atuuse ku ddaala nga yaddirira ayingiza abakozi ku mulimu. Naye omukulu oli yali anywa n'asula ne mu ssogolero era ng'emirimu gye gyonna Kabusomba ono yagikola. Omumpembe Yusufu, Akyomu, Apuuli, Ntambaazi, Nawolovu, Kiyita Waggulu kino teyakisiima era n'atandika okulimirira Kabusomba eri abakulu nti leero Kabusomba avudde mu kusomba ng'erinnya lye bwe liri n'asomba mu yeye gw'abakozi bonna. Eno kampuni ejja kugwa. Gw'ate oba Kabusomba agijjuzzaamu bakazi be beereere mbu bakizibwebe. Munnange lwakwogera atyo nno naye baaba Kabusomba musajja wa Mukama yali ayingiza abantu 2 bwe bati bokka. Weewaawo waliwo n'abalala 4 abaali basabye naye yali tannabayingiza. Olw'okuddiŋŋana ennyo okulimirira Kabusomba ono bambi Kiyita Waggulu yalwedda n'awangula kubanga olwali olwo omukulu wa kampuni n'abuuza nti ye Kabusomba ali ludda wakati ko Yusufu oyo Apuuli, Akyomu, Nawolovu oyo ani amanyiiyo? Nze eggulo namulabye agenda yeesunguusula. Bwe namubuuzizza nti ogubadde yatugubadde butuggubazi ng'ey'ekikumi mu luwombo. Pozi abantu be yayingiza tebaamuwadde ssente. Owulira abantu bannaffe. Ko maneja nti ssente ate ezaaki? Ko Kiyita Waggulu nti Mukama wange naawe atereka. Gwe tomanyi nti nno okuyingiza wano abantu bawa ssente? Ko maneja nti okuva ddi? Koli nti ekyo nga wano be baana baliwo. Ssebo ne bw'obuuza omuntu omulala yenna wano ekyo tewali atakimanyi. Munnange maneja nga yeecwacwana okutemya n'okuzibula nga Kabusomba ebintu babimumyumyulidde ku nnyindo musajja wa Mukama. Olw'okuba tewaaliwo omukozi yenna maneja gwe yali yeesiga ng'obukulu abo bondoggula ku ekyo ekisajja ekyo kikiyita kikyagala nno nze nange nange kiki ekimagabali kikali lugambo mune nga bakiwa bukulu. Ssaalongo, Yusufu, Akyomu, Apuuli, Ntambaazi, Nawolovu, Kiyita Waggulu yakola omulimu guno n'amaanyi ge gonna. Olw'okuba yali mukujjukujju nnyo yali ayize ennimi zonna era omuntu bwe yajjanga okumusaba omulimu ng'amuzza mu lwewaabwe nti arohota amoti olundi nti osibireje ssebo. Bwe yatuukanga nno kuba mukasa n'aweweeza obulago n'akamala wabula mu kumaliriza kwonna ng'abagamba nti bannange nze sitta nkya ne nninza ggulo. Ate mumanyi nti ow'ekibuga akola atya? Atasanyukira yeetisse. Ayongera n'agamba nti abaamutegeeranga amangu ng'ensawo basumulula era abamu ku abo be baayitangamu anti ekibi musajja wattu
baamuyitirirangako obungi, abamu n'atasobola na kubayamba. Kyokka baalugera dda nti obusajja Bukirana waliwo lwe yafuna omusajja munne nga bamuyita Bukirana. Munnange olwamugamba nti ow'ekibuga asanyukira yeetisse, ye n'amugamba nti mukama wange gw'osanira muntu mulamba, kontambaze nti muntu atya ate, ko ye nti mwannyinaze nze gwe nkuwadde, gwe bw'onkwasa omulimu omuwala Namata ng'akulimu 5. Munnange Ssaalongo oyo apuuliwaakako n'erinnya obunnya erya Namata lyamala okumutengula, era ebbaluwa egaba omulimu yagiwandiikirawo butereevu. Bw'aba agimukwasa n'agamba mukoddomi we nti ono alya n'oli alya y'emmere egenda, kaakati Namata omuleeta ddi nja oba ko munne nti totumye weesitukidde. Abasajja temusaasi, kale mukazi wattu Namata talina nakyamanyi mukazi wattu. Munembu totumye weesitukidde, enkya enkoko tujja kugikwata mumwa. Era bwe gwali omulenzi ono yajja ne mwannyina oyo Namata waakako n'amutuusiza ddala mu ofiisi ya mukama we. Namata yalina langi nfuuyire. Namata oyo gw'olaba yalina emimwa. Waga nti yalina emimwa. Bw'omanyi abawandiisi bano bwe basalawo okuvuma bakuvumira ddala, ate basalawo okulungiwa. Kati bw'atandika nti yalina emimwa mmanyirawo ekiddako. Naye singa yalina obumwa, yalina langi nga nfuuyire. Yalina emimwa nga gikirako emigo gy'entamu eŋŋanda. Ennyindo ye nga ya kiganda nga ku kalevu kuliko obwoya wabundaba bubiri obuddugavu bwe dzigizigi. Enviiri ze yadde zaali nsanirire naye nga zaakawekeweke, era nga ku mutwe zirabikako ng'omuddo gwa bwanda mu luggya, ate nga zaayakirira wadde yaziteekangamu akazigo, naye era yalina obuuso nga bulinga obutuli bw'eddiba, ate nga buli muli bunkompe muli ddala, ng'okumulaba nti atemya ng'olwawo mu butuufu bambi ekintu kyonna ekirungi Namata kye yalina lyali bbeere, anti lyali ddene nnyo era nga atuutidde butuutiizi nalyo. Namata okwogera nga boggola buboggozi ngambwa boggola bubwa, wabula yadde omuwala ono yali bw'atyo, naye era Kiyita yagamba bugambi nti togenda nange ne ŋŋenda, ate nga yali mutuufu era anti abakulu baalugera dda nti ekyoto tekiboola nku, wabula kasookanga musajja w'abandi abakwanakwana. Luno yasanga bba kubanga yali yakatandika ati okutokota. Mwana muwala n'amusimba akabuuzo nti ssebo, mpulira nti olina abakazi njolo, onoonya ki mu bakazi ky'otulabanga? Omwami aba yasamya atya akamwa mbw ajje gye mbambwa okumubuulira ky'abanoonyamu, k'omuwala nti sooka oleke. Kyokka abasajja temuswala. Oyinza okulaba oli ng'atuuse n'okuba jjajjaawo naye ng'akugambako. Ssaalongo Kiyita naye yali tanywa guteeka, yalaba omuwala amusangulizaako ebisooto, kyava amugamba nti yeggwe ekikuleese wano kiki? Ozze kukyala nandiki? Kale fuluma mangu nga nkyaseka. Munnange n'omuwala yasituka busetusi n'aggula oluggi ate n'alukuba bweddu. N'abaali ebunaayira ne beekanga. Kiyita yasigala akotesa omutwe ng'eno bwagukwatiridde mu ngalo erudda n'erudda nga gy'obeera nti gugenda kunogokako gugwe. Yalowooza oba agoba omusajja oli mukoddomi we eyaleeta omuwala, naye ekirowoozo ekirala ne kimugamba nti muleke, ensisinkano teba ya lumu.